ati nva mugamba nejjenu namita tamita jjenu nagamba afande tula yeri erinnya eritwanguyira okutwaliza wamu afande namugamba afande jangu teeke ku boda yatugende jangu teeke mu ddwaliro nenteekawo boda mangu namugamba tuula nasooka ngamba muntwalawa nemugamba kumaluko kumpi wano soke tugende bakutwalawo then obujjanjabi bulajja kukola ki ojja kujja nange ng'atuula bwe yatuula nga mugamba n'omusirikale wakola ki mutuule mwembi koye nti kale nembavuga jeno ngenza okulaba nga avaayo nga gwamu amaanyi agamba muntaase nemugamba jeno tuula ku piki tuula n'omukuumi n'atuula ku piki n'omukuumi we kuleeta paka unamugendereko ono unamugendereko pola kale lindako unamugendereko ono unamugendereko pola kale Atrabo mulungi tukwaniriza nnyo nate olunaku olwaleero tuze tutambudde olunaku olwaleero ogenda tusisinkane mwami William Kawuki eyavuga Gen.Katumba okumutwala mu ddwaliro okufuna first aid mu Malcolm bangi boogedde twalaba wa bodaboda omu eyavaayo n'agamba nti ye yamuvuga eyasooka era mwami Kawuki n'agamba nti okuvaayo kyaddiridde okubanga yamulabye naga nti kiki ono kyanoonya okutwaliza wamu nekitukola bulungi nti tulinayo naku olwaleero tugenda kubanga tuwayamu naye tulabe omusajja ow'ekisono eyasazeewo n'agamba nti kanvuge Gen.Katumba mu mbeera eyabaddewo jjukira nti mu kiseera ekyo buli omu yenna aba adduka buddusi era Gen.Katumba bw'oba wamulidde bulungi ng'ayogera yagambye nti n'ab'emmotoka eza gavumenti baali bampitako buyisi naye omusajja ono owa bodaboda ye yafuna obuvumu n'agamba nti kamutwale yadde ate n'abaali bakubye nabo baali bakozesa bodaboda sebo nsanyisa okulaba njala kusaba abantu baffe abo bambulizeeko abatulaba muli mutya bannange bwenna abatulaba era n'abatuwuliriza weewaawo ye mwami Kawuki oyo sooka otubuulire kubanga bwe walaba amawulire gano nga waliwo avuddeyo kubanga olabika wali weekwese naye twagenza okulaba nga ofuddeyo oluvannyuma lwa munabodaboda omu okuvaayo n'agamba nti ye yavuga Gen.Katumba kiki ekyali awo oyo yali mulimba nali njagala navuddeyo kulaga nsi mazima ebintu byetaagamu amazima sooka obulire bannayuganda gwani okutwaliza wamu amannya gange nze William Kawuki nkolera wano Kisaasi sooka otubulire ebyaliwo olunaku olwo nali nva kutwala musaabaze Kamokya omusaabaze tera omujja wano asulawo wansi ng'agenda ku mulimu e Kamokya kaakati mba nkomawo okuva e Kamokya sanga muka junction ako akava ku Kisota Road okudda e Bukoto sangawo ensasagga abantu bali mu kudduka waliwo wa boda yali aparkinze awo bali mubuuza nti wayi ki ekigenda mu maaso wano ng'abantu tebateredde kyava ngamba amasasi gava kuvuga wano naye balabika waliyo ababbiwa eyo mu Kisota amasasi gavuze mangi konze ndi naye ababbi baleka bye bali kubanga bali ku piki bali bagenda n'abansongerako eri ku buliigi nga bayita bagenda e Bukoto ne tuli awo tumala dakiika nga 2 ne boda endala nejja naye ng'eriko abantu babiri nga nabo balina emmundu ati nva ngamba ate bano nabo baawa ate ati nva ngenda waliwo afande yali ku luguudo sayidi awo afande ng'ali mu byambalo byaki yali wa trafiki ng'aliringa motoka ezo ng'ezidde e Bukoto aba ali mu kugayiringa kyenva ngendawo waali ne mugamba afande ate kiki bano nga batuyitako n'emmundu kiki nangamba engeri yendi ku mulimu naye ago galabika gabbi ago kubanga emmundu zivuze nnyo amasasi gavuze sayidi eyo ate nga sina bwenva wano ate sina na mmundu wabula ndi kuki ndi ku mulimu naye galabika gano ge gabbi gano
akati ye ng'amanyi nabo babbi n'aŋŋamba nemubuuza nga yambadde bya bbulaaka n'aŋŋamba naye omusirikale omutuufu teyasiba bukookolo. Bano abaali ku bodaboda abalina emmundu balina obukookolo. Balina obukookolo. Akati twayitawo eddakiika nga 2 waboda omulala aveeyo ebadde accident ezo amasasi ago gye gavugidde agamba mu mabega eno waliwo emmotoka gye bakoze eki gye bakubye amasasi y'amagye omusajja gwe bakubiddemu amasasi nemugamba ekiki nti naŋŋamba ono nti olabye gendayo neŋŋenda emisinde kati ntuukawo nga bodaboda bungi n'abantu nga kuŋŋaanye nga wali era ekintu ngenda okutuuka emabega w'emmotoka ndaba Gen.Katumba amala akola ki alaajana agamba omwana wange ye yali alaajana omwana wange mbadde ndowooza ye yali agamba nti omusaayi gunzigwamu muntu ali emudwala nnyo omwana we bambi omwana we yamuluma nnyo n'okumugjawo ng'akyakaaba yagenda akaaba omwana wange nga tumutwala akaaba omwana wange ati kyenva mugamba nejjenu tamuyita Jeno nagamba afande tuula yeri erinnya eritwanguyira okutwaliza awamu afande namugamba afande jangu teeke ku boda yatugende jangu tuteeke mu ddwaliro nenteekawo boda mangu namugamba tuula nasooka ngamba muntwalawa nemugamba kumaluko kumpi wano soke tugende bakutwalawo then obujjanjabi bulajja kukola ki ojja kujja nange ng'atuula bwe yatuula nga mugamba n'omusirikale wakola eki mutuule mwembi koye nti kale nembavuga kati ababodaboda ne bajja nga bangoberera ngerimu akakubo kafunda ate nejjamu mungi abaana bajja nga banvaako emabega ababoda bangi nga bakuba eŋŋombe kakati tutuuka mu kajankisoni awo era waliwo nemotoka gwe twayise obubi anaatusonyiwa bamukuba nnyo emabega eno nga ali muko kati lwatuuka ne mutwala ku malukomu nempakinga awo ku malukomu waggulu bakolawo ennaku zino ekkubo ne muteeka waggulu awo waliwo akafunvu ne bamuggyako n'afandewe ne bamutwala mu kaluumu kati nze nsigala ku piki mala okola ki ogirookinga kubanga toyinza gireka buli essaawa nga naye egenze nange nnyingira ngobera gye bakoze ki gye bamututte ngenda munda eyo gye bamututte namugamba omanyi afande esaati yaffe tugijjeko balabe ebiwundu netobye wano yina nga ajjudde omubi mungi nemugamba afande tujjeko esaati nangamba soke nenjimusumululako amapeesa awo tugimugjamu kati abasawo ne bajja amanyi abasawo baali batandise okujjawo kakati nenkola ki olwamaliriza ekyo nze nenkola ki nenfuluma natuukira kuki ku piki yange era nagamba kati kanveewo abasawo bakole ogwabwe kubanga nze siri musawo kati nemuleka n'afandewe n'abantuuze abaali bazze abalala awo nga mwebali mu kaluumu. So epiki eno gye tuliko wano simanyi oba kamera pasoni wange agiraba bulungi gye watuuzaako Gen.Katumba eno gye wamutuuzaako yeyo yali takikkiriza naye yamutwala yeyo gye namutuuzaako talina buzibu. Omutima wagujjawa kubanga bangi beebuuza mu kiseera ekyo okuba nti amasasi gaali gavuze waliwo abaali bafudde naye n'ofuna obuvumu obwo obugamba nti Gen.Katumba kamuteeke ku bodaboda mutwale ate nga nejjodde osanga abasi bano gye bazze obuvumu obujjawo. Ekyo nali nokkola kyekyo kubanga omuntu ng'omulaba bambi aggwamu omusaayi kijja kukuluma nnyo ate muntu mukulu mu ggwanga tosobola kumuyitako buyisi kintu kibi kye twandikoze kumuyitako buyisi naye nga tekijja ate n'omusaayi guggwamu mangu. Gen.Katumba tebamuwulidde ng'agamba nti emmotoka za gavumenti nazo zajjanga ne we yandirinnye emmotoka nate nayo kyandibadde kizibu kubanga zandikwatibwa jjaamu naye emmotoka yazesibirako bwe twali tunakozesa boda eyanguwa speed n'otomuka mu ddwaliro. Waliwo abagamba nti kirungi okweyisa obulungi nti kubanga Gen.Katumba abantu bangi bamwagala era yensonga lwaki naawe bwe wamulaba wagamba nti mbutuufu afande tuteekeddwa omutwala mu ddwaliro nti naye waliyo abantu abamu
nti ne bwe baali mulabye bwe bati baaliga ekyo tekiriimu okuba nti Gen.Katumba muntu w'abantu y'ensonga lwaki n'ekikolwa kino kyamukoleddwa okumutwala. Kyemmanyi omuntu bw'aba nkoze ensobi mugamba okusinzidde okugenda ate mpite ewala nkole ensobi endala. Omuntu omwatulira ekimuli ku mutima. No kyeŋŋamba waliwo abantu abamu abantu nga babakyawa bukyayi. Omuntu okukyawa omuntu mubuulire ekituufu ekiriwo. Mwesonyiwagana ekyo kiggwe. Mu nsi tulina kwagalana. So gwe ne bw'osanga omuntu yenna nampisa obubi mubuulira amazima ekyo kyonkoze kibi. So bw'osanga omuntu mu mbeera eno yenna gwe olina omutima ogwo ngulina. Era n'ababodaboda okumaluko mwera bammanyi baleetawo wasanga omwana bamutomedde okugulu kugira n'omuteekawo ne bamujjanjaba nadda engulu. Obulamu bwe businga obukulu. Bino bw'obirabye omu ng'avuddeyo nga kubanga yawadde emboozi nga naye bwe yatwala Gen.Katumba mu ddwaliro, kiki ekyakujjidde era kiki ky'oyinza omugamba? Ekintu ekyo kyandeetera okuvaayo lwa nsonga tuba tokoze kintu kati nze nalina feeling era saavaayo mu budde obwo kubanga nze nakiteekamu nnyo amaanyi ndabe ng'atuuka mu ddwaliro naye ate nagenza okulaba nga ye ataddewo ate endowooza oba byakwagala kufuna. Omuntu bw'aba tomuyambye kisuubira nti oba olina kyoyagala omuggyako. Kubanga nze nali nkola kyange era ne watandinyambye nze sisobola kumunenya. Naye kikulu bulamu bugagga. So abavuka balina embeera bwetyo ey'okwagala okweteeka mu kintu kye batakoze bubaga kigwe bw'oyinza obbawo. Taata wange bwe yali ankuza yaŋŋamba omuntu bw'olimba oba mubbi. Ebintu obulimba n'obubbi bitambulira wamu. Era nze kati saagala muntu alimba era navuddeyo ne ŋŋamba kanjogera amazima bwe gaali. Kiki gwe ky'oyinza okugamba Bannayuganda kye bayinza okulabirako ne bagamba nti ddala mu butuufu Kayuki William ye yatutte Gen.Katumba mu ddwaliro kubanga n'oli akireiminga nti ye yatwala? Kiki ddala ky'oyinza okulabirako ekiyinza okwawula? Ekiyinza okwawula nti bodaboda yange weeri abantu batukwatanga mu butambi awo we twali namba plate bazikwata n'eddwaliro lyennyini sikiwa nti ndi mupya ku ddwaliro bammanyi n'ekirala ab'okubba naye ogenda mu video eddwaliro lirina kamera ndowooza asobola okugenda mu kamera n'alaba kyaliwo kyonna. Saagadde muntu oyo agenda alimba musajja ng'ali mu bizibu bye ate atandika mugamba nakubuuza nakoze bwe nti omulimu gwange gwali gwakuyamba kumutwala n'atakola ki n'ataggwamu musaayi. Nalabye oyogera ku element, nalabye oyogera ku jaketi nti byebimu ku ebyo by'osobola n'okulabirako okwawula nti ddala gwe yamutwala sooli. Element ki ky'oyinza okujawulirako then jacket? Jaketi yange eriko omusaayi mu mugongo. Si eno gye ndimu nkutte nakava waka ate n'ekirala jaketi nawe eri we nagirese n'elementi olw'okukakasa abantu mbadde nina okukakasa naye munnanga yagenza alina nannyini dduuka yasibyewo aba we nabitadde kubanga ono njagala mbalaga ensi nti erina okubaamu amazima. Bw'oba tokoze kintu tokyogerera. Eriko akantu akamyufu wano waggulu. Yange yaggulwe. Yange yaggulwe. Omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti walabye oba waayogeddeko ne Gen.Katumba okuva lwe wamutwala mu ddwaliro? Gen.Katumba essaawa zino ndowooza naye akyalina ebizibu bye. Akyalina obukosefukosefu, akyali mulwadde. So mbadde sinamusuubira naye ng'ali muntu mukulu era ajja kujja. Wandyagadde okumusisinkana? Njagala nnyo mmubuuzaako. Just pain eyo yafuna nnyo pain y'amaanyi. Wanga n'omulwadde oddamu n'okola ki n'omulabako likuwa essanyu kubanga nayiwawo omubiri. Wanga musajja namulaba nga akutuddeko n'entunulira omusaayi Gen gwe yalina naye ng'ogumye okutambulireko then n'embeera yennyini
Satya musaayi kubanga musaayi gwe gumu. Mu kiseera ekyo tewalinaamu nti abasajja singa saawa eno baba balina we bagudde kava. Anti olaba nti kati nze nabala nti singa baba bagenze eri nze kankoze advantage eyo banagenda okudda nga wanaavuddewo agenze. Naye gwe wali already obalabye gye bakutte. Direction yali yemweyo. Gye bo badda side eri kati ffe nga ate tudda side eno gye bo badda side wo. Badda abalala badda eri Bukoto abalala ne badda eno wa Ssebaggala bakyusa amakubo. Pikipiki zaali meka? 2 nga baliko babiri. N'omu n'emmundu. Okay. Atrabo mulungi ye mwami Kayuki William gwe tuli naye olunaku olwaleero okwongera okukakasa nti ye yavuga Gen.Katumba wamala okumujja ku sini we yali wali ng'omusayi gumuggwamu okusobola okulaba nga amutuusa mu ddwaliro we yafunira first aid. Obujjanjabi obusookerwako obwo okusobola okulaba nga baziyiza omusaayi then ne baba nga bamwongerayo mu ddwaliro gye yasiibuddwa okutwaliza wamu. Eno ye pikipiki ndowooza Munnayuganda ali eyo osobola okulaba eno ye pikipiki eyamutwala. Nalabye oli munno omulala ng'agamba nti akapikipiki kano ke nnina kabbanja nti naali agadde okubanga nfuna nange akange nti ne bwe kaba akamotoka nako naali keetaaze ninga nti era nagambye nti omuntu ataasiza obulamu osanga Gen.Katumba bw'anaamusisinkana ajja kubanga akapikipiki akamu oba akamotoka okutwaliza wamu. Eno gw'ovuga yiyo oba tugambe naawe ovuga ya bbanja? Eyange eno. Ebiseera bingi abantu baba bakoze omulimu bwe gutyo abamu oba ffe abalabi tusuubira nti mwandibadde musiimibwa. Gwe ekyo naawe okirinamu? Atasiima mulimu gwa munaaba mubi. Buli mulimu gubaako obulungi bwagwo. Singa boda tezibaddewo ng'oyagala genda mu kibuga mu dakiika 2 oba ogenda kukola otya. Buli mulimu guba mulungi si mubi. Kyagala gamba nti boda mbi era bakikola mu bukyamu. Buli omu mulimu gwe kebe wooteri akuyamba n'wafumba emmere n'ojja n'okola ki n'olya ate bw'oba togiridde abeerawo. Kati boda naye tuyambako mu transport mu bwangu. Kale si mulimu mubi. Omanyi nakubyemu ekifaananyi emabega eyo boda zino zaali zaagala gobebwa mu kibuga nga mpulira KCCM biseera bya Jennifer Musisaawo nga boda zino baagala bazijje mu kibuga. So nakubyemu ekifaananyi ne ŋŋamba singa tewaabaddewo boda ddala Gen.Katumba semberako eno ddala Gen.Katumba yandibadde awona omusayi tegwali muwedde. Baali balowoozezza bubi. Boda simbi naye kati ensi weba ekula balina gazi ya nguudo. Enguudo ziba za mulembe ebyo tobiraba. Gyennyini n'enguudo kati okuba nti nfunda mulaba nti muli bangi n'enguudo eziba ngazi tosobola kulaba ebyo bintu. Oba boda ne ziba nereniza nanti kyegambye ebyo. Enguudo zeetaaga n'ababikola nga bya mulembe ensi kubanga ekula tojaga nti ojjo zigoba kubanga ate bakyazireeta. Kati otogoba kyoleeta waba oyagala kigoba tebagambe tebakireeta kisigaleyo eyo. Naye baba bakireeta kitegeezo kyakyagala ate n'ekirala nguudo kyekyokka. Weewaawo Mwami Kayuki we tumusangidde wano era nga bw'omuwulidde agambye nti jaketi ye ne helmet ye waliwo we yazirese ate ffe tumuguddeko bugwi wano ne weesanga nti tasobodde kubanga abituleetera naye number plate eyo njagala ogitunulidde nnyo mu videos nga Mwami Kayuki ono ajja Gen.Katumba ku sini wali eri era ne helmet nayo nja gikuwa nayo ogirengere ate era ne jaketi naye ajja gituwa era twongere okubanga tugikulaga oyongerere ddala okulaba nti omusajja ono ddala ye yavuze. Ekyebuuzibwa nti munno oli eyavuddeyo kigendererwa ki ekiri emabega w'ekyo? Kiyinza kuba kigendererwa ki? Gwe mu kulaba okukwo ddala ono ayinza okubanga kigendererwa ki ekyamuleetedde okubanga
avaayo bw'atyo ddala ngo kwanze neteeka mu kifaananyi nga mu butuufu si nze yakoze ekintu ekyo naye nenvaayo ne ŋŋamba nti nze era namuvuze nakoze bwe nti oyinza okugamba kiki ddala ekiyinza okuba nga kyamusikiriza kufuna byanfuna bantu bibatawaanya nnyo kati ebyokufuna byejjirwa mu bantu bwe bityo kyova olaba ne Museveni yenye pulezidenti agamba takyalina beyeesiga kati batrusting okukola ekintu tabalaba kigambye nti abantu balimba okulimba n'obubbi bitambulira wamu kyenagambye weewaawo ndowooza mwami Kayikyono tugenda kumwerekereza bubaka era mbadde genda ku bubaka nti bubaka ki bwolekera bannayuganda ne Geno yennyini eyataasiddwa oba gwe wataasizza n'obanga omutwala kubanga Geno mu kwebaza kwe bw'oba omuwulira obulungi asinga kwebaza owa bodaboda yeebaza omukuumi we okusookera ddala ne yeebaza n'owa bodaboda eyamuvuze then n'alyoka yeebaza abalala abaddako awo bubaka ki gyali bubaka gyali nemusabira kuwona mangu naye nga tumwagala nnyo kyanditulumye senga yafudde kinabadde nfaako aleme kola ki kufa kyanditulumye nnyo senga yafudde naye nga musabira awone bulungi tewali buzibu ne bannayuganda bayige okuba n'amazima kyotakoze tokyogerako kireke kubanga nabadde nsirise neŋŋamba ngeri gye nayambye omuntu kankiveeko naye nagenza okulaba ati ngaoli ajja ayagala kifuula kyakola ki kyakufuna tekiriimu ebyo oba oyambye Katonda yasasula oba oyo yennyini asobola okuga akamuweeyo kano guba mutima gwakwagaliza tewali buzibu owa boda oyo mumumanyi mu kisaasi muno kubanga oli ayinza n'okwebuuza wa gye yavudde wa muno simulabangako sijja kulimba nange nziwa sitandabangako n'abamuno bagamba tebamanyi n'abamuno bagamba tebamanyi ate wagamba wakolerawo waliwo essomero baliyita Ekoni wali essomero eryo tetulabawo nnyo siteegi kubanga essomero ly'abaana b'abaloodi kibula nti bayinza okukkiriza okupaakingawo egundi yo naye yagambye wakolera elementi yagitadde simanyi mu lusuku agijjeeyo kati oli aggwamu omusaayi ebyo byonna obeera mu vulugu okitegeera tosobola agamba nti yagese ngowekagwa wabeera waawo boda zabaddewo nga asatu okitegeera ate tulinde eyiye gyogenda okunona mu lusuku olina kutuula kwetambula genda mu ddwaliro empozi yagamba yali agudde kava bwe yawulira amasasi nti yagwa kava ate n'amala n'avaayo ye yagamba nti yali agudde kava ye bwati bwe yanyumya bisitole ebyo tebikola kakamokya nga bwe nakunnyonnyodde nva kutwala musaabaze wange then ndi mu process edda wenkolera edda ku stage wenkolera kati awo wembasangira awo wembisangira ebyo neŋŋamba kati ono omuntu yeetaaga kuyamba muntu mukulu okumufiirwa tuba tukoze loosi weewaawo tweyanzege oyo mwami William Kawuki yasobola okubanga ataasa Gen.Katumba mwattu olunaku olwo ndooza lwali lwakubiri lwali lunaku lwakubiri nga mutaasa okumujja ku siini we yali tujja kwongera okubanga tubamuleetera naddala nga elementi ye amaze okubanga agifuna bulungi ate era ne jaketi ayongera okukakasa obukakafu then oli tetumanyi ye byanaatulaga naye byagamba nti ye yamuvuga naye weewaawo tudinga n'omulundi omulala mweraba